Kubeera n'okujja Uganda mama wange yaŋŋamba nti famire ye waffe yabe waffe ya tata wange ye Rwanda bwe yamala okunzaala bamugamba ekyo ekintu kitte si muntu. Nda kuba Bamugamba batya? Ekyo ekintu kitte si mwana. Mama wange akuzadde famire y'abali bwe baakulabako bagamba akutte. Mutte si mwana. Olw'embeera gye wazaalibwamu? Olw'embeera gye nazaalibwamu bubba ewaabwe bali tebakirabangako nga sisaanibwa na kuyitibwa muntu nga ndi kintuntu. Tebagamba nti mutte, bagamba ekintu kitte. Ekintu ekyo kitte, ffe tekibeeramu mu kika kyaffe. Mama wange n'agamba nzita ntya omuntu Katonda gwampadde, omwana Katonda gwampadde. Bamugamba gwamanye engeri yonna naye tomuwa bbeere, toddamu muyonsa, toddamu kukola ki naye ffe tetumwagala. Okuwaata ettooke eryo olikwata otya? nga boolira nga boolira leka nkubulira omuntu nga tandabye nga mpaata oba nga nkola ekintu tasobola kikkiriza nti nsobola okikola. Yes. Kuba omuntu yandyebuuziza kati liri ettooke olikutte olisaze oliwaase bulungi nnyo olinyweza otya ne wali guli omukono? Mukama yamanyi nange simanyi. Oyo mwana ajja atya? It was rape. Ensonga lwaki nkugambye nti buwanvu. Eyakufunyisa olubuto yakukwata bukwasi olyoka ozaala omwana oyo tomumanyi ne tatawo tamumanyi? Omwana akati amumanyi kyemanyi yamulabako. Tatawo gyali? Mulamu wetteke. Tatawo omwana? Yes. Naye okumufuna it was rape. Bakukwata bukwasi mukukwata n'akufunyisa olubuto. Naye bannange kulanga gwaki? Kwesi taata w'omwana oyo yakukwata bukwasi mukukwata n'akufunyisa olubuto. Tewaali byakukkaanya nti oba gwe mulaavu? Never. Mbeera gy'olimu kati ndi mukulaba kifaananyi wano ositula otya olubuto era wali otya? Embeera teyali nnyangu. Kale ku Celebrity Track Extra UG mukutu kwoli muganda wange ogamba otya bitambula bitya wano tukikwasaganya mpola mpola mu mbeera efaananidde awo. Olunaku olwaleero lwa 2 nnaku z'omwezi zeezo nga bwe ziri ku kalenda yo nawe zinoonyerezeeko ebisigadde ojja kuba ombulira omwaka era tulimu ogwo gwennyini gwe tulimu essaawa zino. Nkutegeeza nti ku mukutu guno ndeeta abantu ab'enjawulo era abayina ekyenjawulo kye basobola okuba nga bakola mu bulamu bwabwe. Bangi benze mbaleetera betukwasaganyiza mu bulamu obw'enjawulo bibinzi mubayigiddeko. Olunaku olwaleero waliwo engombo y'Abaganda egamba nti okuba omulema sikola ki? Obulema si buteesobola. Okay. Oba obulema si buteesobola olunaku olwaleetuukira ddala ku mwana muwala Kyakuwa. Tuukira ddala mwana muwala Kyakuwa lwensanze mu bitundu by'eno mu ggwanga lya Uganda ajja kubategeezaawo wawangalira mu mbeera efaananidde awo. Alina ebintu eby'enjawulo byakola omuntu byotasubirwa nti akola naddala mu mbeera gy'alimu ne bwafaanana okutwalira wamu. Tugenda tuwayaamu olunaku olwaleero tunyumye ku mboozi tumanye nti ne bw'obeera omulema ate tozinga mikono n'ogamba nti nze ndi mulema kantuule wamu nedda bingi by'osobola okukola mu bulamu bwa bulijjo. For the first time nkwaniriza buuza kuba tulaba Kyakuwa. Enyangu olyogeza maanyi. Kyakuwa likola lwa mukaaga. Likola lwa mukaaga. Abalabi baffe abalungi nsanyusa okubalaba. Mwebale kutulaba, mwebale kwagala mugita mutya? Celebrity Track. Mwebale kwagala Celebrity Track. Ate obeera ko ng'ogiraba amawulire agaliko tugende mu maaso Kyakuwa. Amannya agange yenze Kyakuwa Grace. Kyakuwa Grace. Yes sir. Ogambye eriri omukaaga bali bayita batya? Kyakuwa. Bw'olimpita ku lw'omukaaga sikiina mbuzibu. Ate bwe ndi kuyita kati?
si yenze si egwe naye sigala nti lyani lyange naye banna weewaawo acha kunkwaniriza ku celebrity track obulamu buli butya bulamu si bulungi nnyo ndaba smile yene ya Pastor Bugembe obwo bulwadde bwange okusimayiringa bulwadde bwange n'okwaniriza abagenyi ngezezaako genda mu ddwaliro babinongose muneebiga ogenda bakulongose mu smile n'okusekera abantu bwekiri kiganye weesanga busanzi nga gw'oli bw'otyo bwe nti bulamu butambula butya bulamu si bubi nebaza Mukama akuwangazizza n'okutuuka wano omuntu akulaba essaawa zino yandyebuuzizza lwaki ku mulundi guno ndeese kyakuwa mu bantu bonna ensonga lwaki muleese bingi nnyo bitutunulira abantu bali mu mbeera eno oluusi ogamba oba kino akikuwasaganya atya natunulira ebintu kyakuwa byakola mu mbeera gy'alimu nga byewuunyisa nengamba kamuleete tukyalingeko naye emboozi ye mu mbeera efaananidde awo kyakuwa bakuzaalawa wano nze ndi nzaalwa ye Rwanda oli munyarwanda ndi munyarwanda naye azipa naawo abeewaffe oba maama wange famire yange eri Luweero kikyusa mama ne taata waali webali taata yafa mama yaliwo mu famire muli baana bameka tuli abaana 5 oli wakuna nze ndi wakuna okitegeeza gwaddirira babiyita batya zaddirira omugalanda abalala bonna webali balamu bulungi nnyo nkoseka ekibuuzo kyenkubuuza kyekikusasaza wayi oba bonna we bali balungi olwosomera wa wensomera sipana otandika ddi okusoma otandika otya okusoma otandikirawo kutandika okusoma kiryoke bwenjogera nga wempa so okuwaata bwe emirimu gino twagala tulaga abantu nti buli kimu okisobola n'okuwaata awaata bannaye natandika okusoma natandikira muno mu Uganda weesalani gwe bulijjo gwogiwaata kale tugendera seesalolooza seeraba natandikira okusoma muno mu Uganda somero baliyita Kiziba primary not Kiziba somero baliyita Bulizibwera primary school lyali lya government liri eyo Luweero side zeyo Luweero eyo nasomerayo akabanga katono olw'ensonga ezimu zetugenda okulaba eyo maaso nenvaayo nenzira ku Kiziba primary school nensomerayo from P2 to P7 yes ovaawo ku P7 nvaawo ku P7 nga nzira nensooka nzira nakawuka dynamic SS nensomera just yali tamu 1 olwokuba nti wali wala ne maama wange nga tasobola kujja kundaba frequently nangamba masalawo netusaba tukyuse essomero netukyusa essomero nenzira ku Luweero SS era nga gye nasomera secondary yange okuva senior 1 paka senior 4 yes bw'otuuka mu senior 4 no branching oba wasigala branching yes nogenda n'osoma ki nengenda nensoma mass communication ku YMCA agambye atya yes n'osoma amawulire bwe kiri gw'oli mu kusoma kati yes ki kyakwagazisa ogenda mu mawulire kyabo kyanjagazisa okugenda mu mawulire nsonga nyingi kisooka kya byonna nze nakyagala kuba tosobola kusoma kintu nga tokyagala ekyokubiri nalaba nti mu mawulire monsobolera okwogera eddoboozi ne lituuka mangu eri abo boyagala lituukeko oba eri eggwanga nti nange kenyini nayagala okubeera eddoboozi eri abo batalina bwogerero ekyokubiri nti nze nze omuntu nga njagala nnyo kamera njagala nnyo beera munaye mu kamera oyagala nnyo okubeera mu kamera si byakubeera eno ntisimanya nkwata ntereeza
Ngabo ndaba abalala aba inspiring nembalaba nga bali ku TV nga boogera. Nange kinfosinga muli kimpa amaanyi munene ngamba one day nja kubeerayo. Yes. Olwo tuddeko katono emabega. Embeera eno gy'olimu. Wazaalibwa oli bw'oti? Nazaalibwa bwe nti ssebo. Nga bw'oli awo? Nga bwe ndi wano nga bw'ondaba. Tewafunako oba nti accident bakusaleko omukono? Kyo nedda tekibangawo ssebo. Okuva buto oli bw'oti? Bwe nti. N'okutuuka kati? Ne gy'osomedde yonna ng'oli bw'oti? Nande kyose bukulu. Bwe nti ngamba manyi kizibu okukinyonyola omuntu n'akikkiriza. Bakikirize kuba nze akyogerako nze akirimu nze kukakasa. Mu baana bonna beewaka mulimu omuntu akufaanana oba gwe weefaanana wekka? Nze neefaanana nzekka neebaza Mukama. Obaza Mukama? Nnyo. Okuba nti weefaanana wekka? Yes. Abasigadde bonna bali okay nga bwe bali? Very fine. Omuntu bwakufuna yandigambye oba yafuna accident omukono ne baguggyako? Sirina accident yonna gye nafuna bwe nti bwe natondebwa bw'ati Mukama bwe yasalawo mbeere. Ng'omwana akula wali otuddeko awo n'obuuza mubuto bwo wabuuzako ku maama nti nze lwaki ndi bwe nti? Nabimubuuza emirundi si gumu si ebiri si esatu. Atuuka n'ekiseera naye n'abivaako. Nantunuulira nga butunuulizi nangamba sirina kipya kye ngenda kugamba buli kimu okimanyi nzize nga nkikugamba. Nga n'ensonga endeetera okukimubuuza mu biseera nga nkyali mwana muto nalabanga nnyo banaye badduka bakola kino bazanya ate nga bw'omanyi abaana abato nti oba balinamu n'okutya nga bantya muli kati ng'ekyo kinkaabya nnyo amaziga ngamba lwaki bano bantya mwana nga bajja akaaba bwakulaba akaabo kitegeera ate nga neebuuza maama wande nakimugamba nakulimuga maama oba gwe yantemako amagulu gange n'emikono mu kifo ky'okunziramu yakaaba bukaabi okitegeera. Then later alone nga wayise ennaku nga ziizo nantuuza wansi nangamba Grace sigendangako ku simanyi bino bye bagamba kunywa luzaalo sigendangako mu family planning sigikozesangako ddagala lyonna nti oba nzijjamu olubutolo oba nfuna olubutolo Katonda yakumpanga bw'oli. Mama kye yakugamba? Kye yaŋŋamba kyokka kye yaŋŋamba naŋŋamba so nkwagalirayo nga bw'oli ate nja kwagala mpaka. Mama kye yagamba kyokka ngamba tewaddamu mubuuza? Saddamu. Oli nga banno bazannya mu buto nga gwolaba badduka bw'otuula wamu? Nze nakaabanga nnyo ne mu buto gwe biveeko. Nga kyo kikaabye ennyo ekyo bwekyo? Anti nga ndaba mu buto bwange sijjukirawo kubeerawo nti nsanyukeko nga eva mbeera mu kwekubagiza nga ndaba mu different. Kuba n'abaana bali abalala bonna ate ng'oggyeko n'ekyo ng'abaana bantya omanyi obeera mu bantu naye nga bw'otuukawo buli omu yeesiga avaawo nga tebavaawo nti oba kinaye nga bakutya okitegeera. Ate n'ekirala ekyandeeteranga okweyawulanga n'embeera lonely nti ne be nandigumiddeko abamu ebigambo bye baŋŋambanga byamalangamu maanyi. Nga bakusosola? Bansosola tugeze abeewaffe bampitanga buli linnya eribi ly'owulira ery'okunsi. Olunya lwanda ekituulo okimanyi? Tosobola kitegeera ekituulo gaba malaalo. Yes gaba malaalo kati ngeri erinnya lyeryo lye bampita abeewaffe nga bakuyitamu ekituulo nga tebasobola nakumpita linnya lyange. By then agamba nnya kyakwa Grace bagakyusirize ne Uganda. Naye ng'ekyo kintu kimalamu nnyo amaanyi nti n'abandi badde bakuyambako oba abakuzaamu amaanyi abogerako naawe ne bakulaga nti it is normal life is like that naye ne bakulaga nti naawe bakusosola gwe kennyini okitegeera. Ekyo kintu kyankaabyanga nnyo era nga kindeetera nnyo okwekubagiza munda mu nze nesifuna na time egamba nti oba nve oba nti kwezaamu maanyi muli okitegeera. Yes okusosolebwa kwali kungi nnyo kuva mu buto okusingira ddala mu n'ab'eŋŋanda nga nabo bakusosola?
sijja gamba nti baganda bange bansusulanga nedda baganda family banene ng'oli bagamba muwala bagamba nti pamuwalawo mbeereko naye muholidde nga bagamba batya sijjukira kuwumulirako wasenga oba jjajja kuba abo bonna be baali bataagala na kumanya binfaako be baali banjigganya okitegeera kubeera n'okujja e Uganda mama wange yaŋŋamba nti famire y'ewaffe y'abeewaffe ya tata wange ye Rwanda bwe yamala okunzaala bamugamba ekyo ekintu kitte si muntu linda ku bamugamba batya ekyo ekintu kitte si mwana mama wange akuzadde famire y'abali bwe baakulabako ne bagamba akutte mutte si mwana olw'embeera gye wazaalibwamu olw'embeera gye nazaalibwamu bubba ewaabwe bali tebakirabangako nga sisaanibwa na kuyitibwa muntu nga ndi kintuntu tebagamba nti mutte bagamba ekintu kitte ekintu ekyo kitte ffe tekibeeramu mu kika kyaffe mama wange n'agamba nzita nti omuntu katonda gwampadde omwana katonda gwampadde Bamugamba gwamanye engeri yonna naye tomuwa bbeere toddamu muyonsa toddamu kola ki naye ffe tetumwagala mama wange n'agaana by then tata wange yali akyaliwo nga mulamu nga tata wange amuzaamu nnyo amaanyi ng'amugamba oba olaba tetwagenda ku ndago bangi banoonya n'omulema tebamulaba batazaala bagomba naye katonda ffe amutuwadde yesu tubadde tetumusaba nti oba tusaba mwana bw'ati naye yoyo katonda gwatuwadde tetulina kyakola ki kyakukola n'amugamba n'okumugamba tata wange nga tanafa nti bw'oligezaako okutta omwana wange ono tolifuna mirembe n'agamba tetugenda kyenneebalizaako katonda nti bazadde bange kuva dda nga balimu eddiini ndowooza kye kimu ekyabagumya n'obubagumya nze nteera embeerewo mulamu kati mukeeyo seeyo maama aganya okunzita bano bayiganya kitange biki ebyo unfortunately tata wange n'afa mu kaseera ako walina emyaka emeka baamutta nali mu myaka esatu ku ebiri awo ekityo I was young, very young. Akaseera ke nali neetaagiramu ddala kitange oba mama wange yali amwetaagiramu yekke baamuttiramu bamutabusi baamusanga tata wange yali akola ku kyuma bino ebyakasooli mukyere ng'akolako nga sikaali kati gwe baamusanga okwo ekiro ng'akooma ne baddira omusumaali omunene ne bamufumita wano ne bamutta gwe dadi bwate bwe yagenda naye unfortunately tetunamanya nti baani abasinga abali mu lukwe luno yadde envunvumo ziyita naye you can't be sure ku kintu kyotakozeeko research awo muzeeyi agenze maama asigaddeyo mu kavuvunganaawo olwedi bagamba omwana oyo tetumwetaaga twagamba omutta ogaanyi maama asigaddewa mama wange kyeyalina okukola kisooka kya byonna yajjukira ebigambo bya taata mu bye yamugamba namugamba togezanga notoona omwana we kiba kyetaagisa kuyiwawo omubiri guyiweewo ku lw'omwana wange kyeyalina okukola kwe kutambula ava e Rwanda addukire ne Uganda ajje ne Uganda kati muno mu Uganda mwalimu ab'ekika kya taata wange abalala nga wali wano Uganda yes kuba kyo kinene kika kinene beeyawulamu abamu nga bali Uganda kati senga awaffe omu najja naye afuuka mukwano gwa maama wange oba yafuuka mu bubi oba naye yalina mission behind I don't know najja naye yeefuula gyali ne bamuleeta Uganda bwe yajja Uganda maama wange embeera gye yayitamu teyali nnungi okusinziira nange mu kukula kwe nalaba nga embeera gye bamuyisaamu si nnungi go ge mazima naye ng'alina okuguma jjukira alina okubeezaawo abaana be n'omwana we Uganda amaze otuuka ewaka yali azze e Rwanda eri n'anona maama n'amuleeta eno e Uganda yamunonayo yamunona naawe nga kwoli kati okutuuka eno e Uganda ekituufu embeera teyali nnungi gye bamuyisaamu maama wange kuba yatuuka eno e Uganda olwatuukirawa mu bajjajja bange eyo mu kyalo baali babeerako abalogo eyo wansi era
nsonyiwe gye twatuukira kaakati to cut the story short mu kukula okumanya okutandika okutegeera nga nina jjajja wange oyo jjajja wange oyo nga ŋŋamba nti nina kubeera mu nnimiro sirina kutandika olwo maama wange yali abagambye omwana wange ngenda munoonyeza essomero atandika okusoma ne bamugamba oyo talina kusoma sente zewandiyonoonyemu ebyo ziguleemu ente ng'era tebakulaba muvaliyo yonna wadde n'ab'ekika kyonna mwava eri Rwanda nga bayiganya ate ne mudda neeno yalowooza nti oba naafuna obuweerero ebigaana n'abeera era mu kunyigirizibwa kwe kumu jjukira mupya mu Uganda tamanyi Luganda mukazi watu talina nawe agenda kuloopa n'abagamba omwana wange alina okusoma kati enkeera jjajja wange najja nze nzijukira ebigambo ebimu ate bw'oba okyali muto wabawo ebintu by'ojjukira by'oteerabira ng'agamba nti bantwale mu nnimiro nkuume kaamugje aleme okulya ebinyeebwa bye n'enkima zireme okulya kasooli we mu kifo ky'okutwala ku ssomero exactly bakutwale mu nnimiro kuba toyina ye alaba nga toyina kyamakulu okujjako okukuuma ennimiro yes maama wange ekyo ekintu kyamuluma nnyo era enkeera yayanguyirawo n'antwala ku ako akasomero ke bayita Buzibwera primary school waali wala okuva we twali tubeera mpaka eyo Buzibwera manyiye waaliwo akabange kati ako akasomero n'antwalayo naye nga nvuga okuvaawo mpaka ku kasomero ako okuva ewaka mpaka kasomero buli lunaku ku kagaali waliwo akagaali ke twajja nako okuva e Rwanda kati nga buli lunaku anvuga bwatu kati yagenda okulaba nga okuyigenyizibwa ndowooza kususse n'embeera si yennungi awo nagamba olwakututte mu ssomero antutte mu ssomero ntandise okusoma eyo ku ssomero yo kyali kitya life y'essomero mu kusooka nabeeranga mu kukaaba nga ndaba ndi lonely n'abaana jjukira nga bansosola balabira ddala tebakusemberera tebansemberera nga mbeera nzeka lonely nga bw'omanyi omuntu life gye nayita mu primary saagala na muntu yenna asobola agiyitemu yes oli mwana muto ndi mwana muto abasomesa bw'okiri kitya abasomesa naye ng'abantu abakulu era tasobola kulaga nti akusosola ng'omwana omuto kitegeera yes bato bano bakusosola n'okya nti bakusosola nnyo naye ate sibanenya kuba nali mupya mu bo tewali mwana mulala alinga azo kitegeera yes n'ensoma bwentyo mpola kati one day nzijukira nga tukyabeera eyiwa jjajja omanye ebyobusisira ennyumba y'abajjajja eri wano eyaffe eri wano kafumbiro kali wali eyabala eri bali batabani baani otegeera ebyo endiga eya jjajja oyo yagenda neyetugira ku ttale jjukira ekiriga tekyogera tekiwogga naye nti oba ejjako abanga embuzi ogiwulire kooro baaba nali mmanyi obulamu bwange buweddewo gwe bakwasa okukuuma endiga okukuuma endiga jjajja mwennyini ye yagitwala ku ttale okulya omuddo kati ekirigaawo olweggulo sanga 11 olweggulo eyo okugenda okukisimbulizo kijjayo nga kyetugidde ku ttale nga kifudde kyezingiriddemu omuguwa ne kifa olowooza basulawo maama wange olowooza yasulawo ewaka kazi yagamba kangende ngukunywere we nategeerera nti omutamiivu aba ategeera byayogera yagenda n'anywa omwenge n'akomawo jjajja mwami jjajja mukyala jjajja mwami yali musajja musirise naye ngera nga bw'omanyi wabaawo abakazi nga wakaho jjajja mukyala nga yakuba akabisi nnyo oli akabisi ng'akategeera n'agenda bwe yakomawo awo ekiro saayizanga 4 n'agomba maama wange mu kasisira mwe twalimu ng'olwo ayagala nakwokya ssebo n'amukuba mbookeza ddala maama n'adduka oba yasula ku ttale oba yasula wanze naawe nze nankululayo gye nali nantwala waliwo buno obutanda bwa seppulingi
Nanebasoko naleeta guli omulambo gw'endiga. N'agamba sula nago ndaba gwe yagise. N'osula n'omulambo gw'endiga. Osaaga. Bino njogera nga mbitegeera. Jjajja yakwata omulambo gw'endiga eyafiira ku ttale ng'amaze okukuba maama mugobe ewaka. N'aguleetera gwe omwana osule nagwo nti gwe wagusse otya. Nze atamanyi nawadde newe batta enkoko. Anti jjukira bampita kisiraani nze kikolimo nze buli ekizibu ekituuka mu maka gwakireese. Olw'enfaanana nayo n'endabikayo. Nze yaleetedde endiga eyo okufa. Ng'ate ndaba ekintu okufiira oba endiga yonna okwetuga it is normal. Okitegeera. Naye ye nga blame agiteeka ku nze mbu nze yagise. Bagamba maama watuleetera omuntu gwe tategeera. Yes. Naye nesula nayo sebo mukazi oli yeekaza paka ku makya. Batabani be ne bajja ne bajjawo ekiriga ne bakisuulayo. Maama awo yajjira nga gy'asooba mpola mpola yayita n'amanju w'ennyumba. N'ampita ne ŋŋenda n'anzijjawo. Olwo n'anoonya chairperson w'ekitundu agende mukazi wattu awaabe. N'anoonya mu kusooka n'abulwa. Olwaddako n'anoonya teyayirekera awo. Ate n'agenda kukalakala ng'ovudde buzibu era. Ate akalakala bakayita kyekumbya kiwa mirembe. N'agenda gye yasanga oyo mukyala chairperson waayo kyala Betty Nabukeera. N'atuuka n'amunyonyola ensonga ze. Yamunyonyola ensonga ze amugamba nkubuulire Mama Grace nti gwe omuntu omu bw'oti tosobola lwanyisa kika kyonna. Obuzibu bwo kiki ky'oyagala nkuyambemu? Ngamba kati ate oba nze omuntu omusobola lwanyisa kika kyonna oba sisobola kusibisa kika kyonna obwenkanya n'abujjawa. Namugamba okuleeta emirembe omwana oyo mumpe mbeere naye. Mama n'agamba okke kale. N'antwala ne ntandika okubeera oyo omukyala Betty. Awo nalina okukyusa essomero kuba okuva awo mpaka eri buzibu era waali wala nnyo. Ne bankyusa essomero ne bantwala ku mama n'asigala naye n'addayo eri. Omukyala n'akusigaza naye akambeere naye. Teyakusosola. Never. Era oyo omukyala banaye bino byonna bye mulaba nkola yabinjigiriza. N'agamba nti osobola okuwaata. Yantrictinganga ng'omwana we yennyini gwazaala. Jjukira ebiseera byonna nali katini nnyo nga mu butuufu nga naye by the way kino yakiŋŋamba luvannyuma n'aŋŋamba nakutunuulira obutono bw'olimu. Ne ŋŋamba kituufu nkukkiriza naye n'ammalako naawe n'asobola okubeerako naawe. Jjukire toyize edda nga sizini ez'abazungu ez'okutuulako. Nkoma bino ebyegundi n'agamba mutoyita agwemu naye nga nze nga namanyiira embeera yonna ebijja. Munnaye nakkiriza okubeera nange n'ensoma nagenda okuvaayo nga ndi mu P7. Ng'olwo maama wange Neri yavaayo asembedde okumpi awo mu katawuni kaawe ekiziba kumpi n'essomero lye nsomeramu. Najja n'asaba oyo omukyala okubeera mbeere naye mbeereko ne maama wange. Omukyala oyo nakkiriza n'agamba oba kati wooli wali safe kiri fine osobola okukola ki okutwala omwana wo. Maama ng'akugjayo. P7 ogisoma oli ne maama ogimala oli ne maama? Nagisoma ndi ne maama. P7 okugimala nagimalako obulungi nga ndi ne maama. Yes. N'otandika senior 1? Senior 1 nenjitandika. Olwo nno nga nkyalina owoyo w'omukyala. Waliwo project gye yanyingizaamu yali ya Compassion International. Oba wagiwulirako simanyi. Ngiwulirako. N'aginyingizaamu n'etandikaawo n'okumpeerera. Ng'etuwa school fees ebyokukozesa ebyo bwe bityo. Olwo nga bakuweerera ka school fees bakusasulira ka ssente. Bansasulirako yes. Bakisasula. Nga be bakisasula. Kitegeeza nti yakuyamba naye ne bamuyambako n'afuna abamuyamba abazira kisa. Yes. Kubeera ye yabanoonya n'okubanoonya ne batandika okumpeerera. Weewaawo. Tukyagenda maaso n'emboozi ya Kyakuwa agambye erinnya lyo tunadyogera ku lunaku luno. Naye era kimanyi abanaagira mujjagira ku Saturday abasinga abamu mujjagira ku Saturday era tulyogere.
abantu bayita mu kusomozebwa okwenjawulo gwe ali eyo naddala mu bitundu gye tuwangaalira ne gye tubeera mwinayo abantu bwe bati ng'oluusi omusanga yeetuddeko talina kyasobola kukola naye nga in actual sense alina by'asobola okukola ng'omuntu ng'ogyeko kuba nti mulema. Tukyagenda mu maaso nga tuwayamu n'ekyaku nze muyita nno kyaku kuba yagalirako ddala diyita bwe bati. Omaliriza P7 ogenda mu senior 1 oyingira senior 1 otandikira mu ssomero kyeri? Natandikira ku dynamic SS liri awo nakawuka. Liri nakawuka liri ongambi. Osomayo tamu emu kuntwala ate n'abantwalayo bino nti bali ba church. Nafuna bazira kiseera nga ba church nga bewaddeyo okumpeerera. Ne bangamba nonde essomero era ngeze kenyini lireetaaga kati nakugenda kwero essomero yali mukwano gwange yangamba waliyo essomero eddungi eyo biki lita dynamic liri eyo nakawuka. Ngamba okay ne tugendayo ko nga walunyi nga si wabi. Ensomero nenzija netandika ttaamu. Kandaba banange babakyalira buli kaseera olwo ku ssomero ng'oyingidde mu senior 1 bo tebakusosola? Era at first bansosola naye si nnyo nga mu primary. Yes. Kwalimu okusosolebwa naye nga si kwa nnyo kuli awo naye n'abakulu n'abasomesa nga nabo beebuuza ddala ono omwana n'amalako embeera ekisulo biki ebyo kati nomu kugenda kyenzijukirako ekimu olumu baabuuza kubakola muzeeyi Musumba nina musumba wange naye kati yafuuka nga kitange bambi anjagala nnyo Pasiteri Sakakooza. Baabuuza Musumba omuleeteddeko omukozi anaamwolezanga oba anaamwambazanga gamba yiye ono buli kimu asobola okyekolera n'okoza ajja kweyoleza tiddala ffe nga ndabika ngeri gye tumulabamu yetaaga omuntu amuyambako gamba byonna ajja byekolera naye mu kusooka tebasooka kikkiriza okitegeera nga balaba ayinza okuba nga abalimba naye nga tabalimba gamba okay kati doosi waayo agamba n'omwana ddala ayoza kyeyakola just yali ayagala ku making a fun ku ssomero oba okundeetamu kali ka vibe okumakinga nti mfitinge mu society oba mu baana kati one day yali Saturday najja nangamba Grace njagala tulabe nkulabe nga bw'oyoza naye sinze nzekka n'abaana bano baagala okulaba nga bw'oyoza naye buli ayingira wano amala kusasula 10 wali eri oli break konze bw'ogambye nti agamba nze mbeera ku mulyango nze nzikwata nga buli mwana ayingira jjukira buli mwana yayaya n'okulaba Grace ayoza atya biki ebyo lazima nga bakisasula 10 nga bayingira okulaba kiddoomu kinali mukyali kinene nga ate kigazi ate abaana nga tebanababeera bangi nnyo nti oba obutanda bungi biki ebyo nandaba nagamba ekituufu nakikoze kino nga sisuubira nti osobola okwoza naye engeri gye nkulabyemu n'okunya engoye enzimaliriza okikola otya banna okuwaata ettooka eryo olikwata otya nga boolira nga boolira leka nkubulira omuntu nga tandabye nga mpaata oba nga nkola ekintu tasobola kikkiriza nti nsobola okikola. Yes. Ko omuntu yandyebuuziza kati liri ettooka olikutte olisaze oliwaase bulungi nnyo olinyweza otya ne wali guli omukono Mukama yamanyi nange simanyi Mukama yamanyi nze muli mpulira amaanyi ogw'omukono nnyo amangi ennyo naye bannaye atulaba ndowooza wetegereza ekifaananyi ekyo naawe osobola okwebuuza akikola atya kino kyakola ekyokuwaata emmere mu mbeera gy'alimu bw'ati ate n'awaatira ddala n'asinga ddala basiri kwini baakuno ku kibuga Kampala akwata ettooke n'abanga amaanyi enkoko olaba nti owaatira ddala bulungi ettooke nga awaatira ddala era nina ddiwaata nenditereza bulungi gwe okikwasaganya otya otandika otya okugezaako n'ogamba nti nsobola okuwaata kino yali era mukyala Betty Nabukero oyo omukyala eyankuza nga bw'omanyi ebyewaka twaliwo abaana nga tuweerako naye nga omukyala oli
waba agambye nti saawa yakulima nti kugenda mu nnimiro mwena ajja batwala mugende mwena mulime era nange nalina enkumbi nga nnima nga nkwata enkumbi n'ennima naye nga takikola nti oba mbonyaabonya akikola like naye okundaga nti nsobola okitegeera bali bye bakola nange nsobola obikola naye ntuuka nga ekiseera nangamba kakati okulima okumanyi nti kati sigala wakategeka ebyawaka fumba nga bagenda okuva mu nnimiro emmere yayidde dda ekimunga kyayidde dda omulundi gwe gwasooka okukwata ettooka okuwaata kyali kitya oluwegezaamu oti yagamba nti negezesa yali waali by the way nenkwata akambe nga bumanyi eby'abaana ngamba jjajja njagala kuwaatako naawe nangamba ogenda kwonoona emmere yange era nga bumanyi bwoba wakatandika oba tomanyi empaata ebanga yasire kuyi style za Helen naye mpola mpola gyokoma okupracticingamu ekintu gyokoma okipafectinga nowaata ettooke nendiwaata next time nga tataddawo nti oba aŋŋaana ŋŋamba jangu owaate emmere Grace n'okusiba nanjigiriza bingi nnyo byanjigiriza omukyalo oyo nga njigiriza ng'omwana we ng'alinga ng'eyakimanya nti one day one time ndibeerako kunzekka okitegeera yes kati mama ogambye ali Luweero ali Luweero kikyusa olwo muva ddi eri mujje mudde Luweero okuva gye mwali eri ebwizibweru ebuzibwera gye nali nsomera bo okubeera bali babeerako abalogo eyo ne jjajja wange muvaayo muti eyo mujje badde Luweero olwo wali okuzeekuzeemu nali nkuzeekuze nze yali atandise n'okusoma maama okuvaayo eyo ekabaloge ensonga zaabwe zaali mpanvu jjukira naye sikyabeera naye sigaddeyo eri mu bajjajja n'asalawo okuvaayo ashifutinga at least afune wabeera yasooka nno okupangisa ng'agenda nayoza engoye n'alimira abantu wajja n'akoleza n'omuwa ssente n'akulimira ennimiro tugeze akusimbidde lumonde akoze atya ng'omuwa ssente kati ng'ezo ssente zakozesa okupangisa ennyumba wafuna renti n'ekulya wonna wonna baganda bo baliwo abana abakulu bo twali nabo bonna era yalitambulanga nabo yali nabo ye nga tata mwana we bano abalala bwe batuukira eki bababoola bo baali balamu kati nga bababoolera ki basoma n'okusoma nga bali eri unfortunately bono olwatuuka e Uganda nebyokusoma ne babiva nako wangi ne babivaako kuba twavaayo nga bakulu bange kuva natandise wandabyeko nga neserungi wandabyeko nga nesaza okuva natandise kubaze oluusi okwata akamba nolowooza naye ngamba omuntu teyeesala omukono bannange nankani eyo enenge gyetiisa ng'okutta akambi kyogere bulungi enki ngamba akambi katiisaamu muli kyobeera tobeerangako onoga nti teyeesala nze mba neewulira mba mpulira akambi engeri gye mba mpakuttemu mwana gwe nanka egundi etiisa eyo owaayi baganda olwo baganya okusoma bagana tetweka ebyokusoma tubiveeko ate kati jjukira n'ekirala baali tebasobola baagano basapootinga mu kusoma kwabwe ng'era maama yalina strugglinga biki ebiwe naye Rwanda baali basoma Rwanda baali basoma kuba yaŋŋamba abakulu bange abamu bali mu P4 mulala atuuse mu P5 kitegeera ng'oyo ye bebi nyonyonyo ye yali bebi yamuzaalira eno e Uganda ono omweru ng'ayogera amazima bannange oyo yamuzaalira eno e Uganda yamuzaalira eno wange yagenda okufa yamulekera oyo last born oyo last born naye ba last born tebawasika buli kimu aba alowooza mami babeera n'ebyejo bamuyita ani oyo bamuyita Jane ngamba gwe ne bakuyita terakozesa ki yeze Grace naye Grace ebintu byokola byewuunyisa naye gwe wali otuddeko n'ogamba nti kino nkikoze ntya nawe ne weewuunya nogaa nze nkikola ntya wali weekiririzaamu
kati nze byenkyakola sibirabanga ebipya mu nze ensonga lwaki manyi nti muli buli kimu kyenkola so okay nekkiririzaamu nti buli kimu nsobola okikola okitegeera at least I try but I will never fail to try ogezaako naye nga tolemeddwako okugezaako exactly okitegedde kati kino nekinanka nosobola okigira kisusa kulagemu sooka otulage nanka gyegiramu kyoyagala kumala okulaba tontemeramu nno nkulaba ndaba amaanyi mangi gokozesaawo nkulaba sisobola kutemeramu mu bulamu bwo ki kyosinga okwejjusa kyosinga ekyasinga okukosa nekikuluma n'ogamba kino kyanyigamukko kyasinga okunejjusa like newulyanga nti kyantukako nekinyigamukko nekinnuma zaali mbeera za lubuto yali rape olina omwana jaka akabuuzo Grace wanki nkiddamu gumu olina omwana yesebo omu awomu nina omu is a boy tunula wano Grace nina omwana ogu mulenzi ye Prince Shadrack amalemu kulagako olyoko kakase aliwa Prince Shadrack Prince wamajangu Prince gwe ono mutawani wo wange ddala we Ndako tereza bulungi kamera eno Prince oli otya ono mama wo lahira gule ono mutabani wo wange ddala bamuzaala oba just wa sister wo beera nayo gwe dama omubuuze mama we yange sembera wano Prince ani mama wo ono mama wo banna mubuuze bamuyitaani bakuyitaani Shadrack eddala eryekika ani Prince yegwe Prince ate ddala mu Bugambe nedda ate ddala gogera Mugisha kati wama ne bwovaayo Prince kulabyeko naye nga kyewuunyisa guule ajja atya biwanvu ate biwanvu bitya kuba twatandise tuli ku biwanvu naye kati katumalize ebiwanvu oyo mwana ajja atya it was rape ensonga lwaki nkugambye nti biwanvu eyakufunyisa olubuto yakukwata bukwasi olyoka ozaala omwana oyo tomumanyi ne tatawo tamumanyi omwana akati amumanyi kyamanyi amulabako tatawo gyali mulamu wetteke tatawo omwana yes naye okumufuna it was rape bakukwata bukwasi mukukwata nakufunyisa olubuto naye bannange gamba walayi gwe nkulimba ekinfunemu ki waliwo nakubye essimu bana omuntu nakubira essimu noba nga gwatuta ensigo ye tonjijaako tuli mu kunyumya mboozi nakuba ssimu natuta ensigo yo tontema akambe kulanga gwaki Grace taata w'omwana oyo yakukwata bukwasi mukukwata nakufunyisa olubuto tewaali byakukkaanya oba gwe mulaavu never when was it 2017 yankwata 2016 nazaala 2016 mwezi gwali gwa mwenda yongera ku ddoboozi mwezi gwali gwa mwenda 2016 yakwata 2016 n'ozaala 2017 mu process awo ebiseera ebisinga bwe bibeera rape oluusi kugirako ebintu ebirala wekebeza ng'oli mulamu nekebeza era kyekyangumya munda mu nze ninamba I have to move on mu mbeera gy'olimu kati ndi mukulaba kifaananyi wano
ositula otya olubuto era wali otya embeera teyali nyangu naye ate kyeneebalizaamu Mukama nti sijjukira kumenyebwako oba kuwulira buzito nga ndi lubuto lw'omwana oyo sikijjukira nali muntu alinomu nga nkola n'emirimu egya bulijjo bulungi nnyo okola mirimu gyo ng'oli lubuto myezi 9 tewali kyakusumbwamu yadde like ntunuulira kale nga tuvudde bino bye tuli mu kwogerako the situation gy'olimu wasobola okukuza olubuto olwo nga lwenkana ki olwo ng'otambula otya Grace mwana tunno olowooza lwali lunene nnyo kiri awo terwali lunene nnyo kuba nze ngamba lwali lugendera ne ku mubiri gwange nzijukira nagejja n'okugejja olwo ng'ogeze ng'oli otya nagejja nnyo lwangezza ne lumpa n'emirembe bw'ojjukira situation eyo gye walimu nga bakurepinze mu kaseera ako kyakuyisa kitya oyagala tuddemu saagala giddamu cause it is so hurting n'abalabi tu abasinga abandi ku lusegere mikwano gyange abeewaffe abamu be bakitegeera naye saagala biddamu saagala biddamu nyamba omanyi at times tuba n'abantu ne bayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa naye ng'omuntu tamanyi omuntu ali ayinza okuba ng'ali mu mbeera nga naawe gy'olimu nga bw'olyawo naye ebiseera ebisinga abantu okubatuusaako ogw'obuliisamaanyi okubasobyako akwata nothing will happen nsobola omukwata tewali kigenda kuntuukako tasobola kudduka tasobola kukola ki bamukwata eyakintuusaako eyandwepinga bamukwata n'asibibwa n'akolebwako era ng'amateeka we galagira naye what hurts me is nti ne bwe yasibibwa yasigala agamba nti ensonga nga jaawe eri so stupid nti yali ayagala just kulaba bwenfaanana oba nfaanana ng'abawala abalala aba bulijjo kitegeera nga yakiyogerera exactly ate kyayongera okunyiriza ddala nti bwe bamugamba nti yanfunyisiza n'olubuto ng'olwo n'olubuto lukuze kuba twasooka ntugenda ewaabwe bamaama we gye bamuzaala ne batampa reaction ennungi okitegeera tutuuka ekiseera netugenda netutesanga abantu tugamba kati ebyokkomera tusooke tubize wabbali dde olubuto lukkiriza lulwo n'agamba tasobola ddukkiriza naye gwe wamulaba nti yakukwata yes wali omumanyi ng'abeera mu area gye mubeeramu nali simumanyi nga situbeera mu area yemu yalinganga trap gye banteekamu okitegeera kuba nali ne mukwano gwange nasoma naye oyo mukwano gwange omuwala kuva senior 1 paka senior 4 nga twemanyi nga mukwano gwange nga bazadde be mikwano gyange naye ng'oyo omuwala ekyembinze ewaabwe nga sigendangayo naye nga ne baganda bibuna sigamba nti mbamanyi edibosha ebintu bino nga biwanvu tugendera wabadde otuuse tubitemeeteme mpolampola ne bakola olukwe je ne muganda we lwe bakola ng'olwo bamaze okweyisaamu nti njagala kulaba Grace wafaanana mukwano gwoyo biki afaanana ng'abawala aba bulijjo biki nenva ku ssomero mwattu tusaba pass out bino ebyo bagamba livers party kyebyo kwesala buvaazi mwana nangamba nze nja kutwala ewaffe waliyo engoye mama wange atunda engoye kyebyo we bityo mukwano gwo nangamba nze nja kutwala tujja kufuna engoye don't worry nga tugenda kumbe gye tugenda waabe wagaayi jjukire waabwe nali simanyiyo kaba tuukayo byabaawo ekiro saabitegeera kudda engulu nga ndi mu ddwaliro balina kye baakuwa
I think so. Wasula wa muwala? Yes. Nga muganda we waali. Kitegeeza nti omuwala oyo mukwano gwo. Mana mwegendereza emikwano ye yakutwala. Nga bamanyi kigenda okubeerawo. Nze ngamba mukwano gwange oyo ye yali akimanyi. Nkiwa yali akimanyi. Kuba n'okuntwala mu maka teyantwala nti oba mu maka ag'ewaabwe. Yakutwala mu maka malala? W'oyo muganda we. Yakutwala wa muganda we? Anyumiza gwako. Temwasula wa bwa muwala? Ogenda ozuuka ku makya? Ate okuzuukuka gamba okudda engula kutegeera obulungi. Ng'oli mu ddwaliro? Ng'ani akututte mu ddwaliro olwo? Awo nange kye neebuuza. Naye kye neebaza Mukama nti mu byonna bwe nadda engulu sawo bankebera bulungi nnyo buli kimu. Gabandaga nti sirina bulwadde bwe nfunye era ne bampa ebbanga ery'okuddayo mu ddwaliro biki ebyo. Ne tukola okunoonyereza kwonna era ne tukwata omulenzi. N'asibwa? N'asibwa n'akolebwako era ng'amateeka we galagira. N'akomawo? Namala n'akomawo naye okuvaayo era nze yamala gamba buulira. Omuntu olwedda aganya omwana si wuwe ne bwe tuli bakutukola ki sitali bawwe era tebamwagala. Aveeyo ensi yerimanya weerimukwatako. Kati simanyi gy'ali naye gy'ali kyemanyi nti gy'ali mulamu. Oyo omwana yali alabeko yali amulabye? Ndowooza yakoma mulaba nga bebbi nnyo ng'amuzadde. Mweyo process ey'okwegaana asi waffe. Ate n'abeewaabwe nabo ne bandagira ddala nti tebaagala kumanya. Nnyina gy'ali yatuuka n'okulaba oyo omwana wange. Muli yamutwala ng'amuswazi oba yamutwala ng'akola atya naye ng'era naye tayagala kumanya. Ogamba kambeere n'omwana wange? Yes, omulenzi n'atuuka n'okuŋŋamba nti mu bawala bonna be mbadde nabo tekuli n'omu afunye olubuto lwaki gwe alufuna. Kitegeera ekintu ekyo? Nagamba that was not my intention. Omuntu akugamba bw'atyo aba ategeeza ki? Si wange, omwana si wange. Katola omukwano gwo yaliwa? Gy'ali naye Mukama mpulira mbu yagenda ne Dubai kola. Agenda biraba bali e Dubai basiiba kuno nga balaba. Ojja biraba. Osaaga otwala munno n'omuntu mwana. Kale byebyo Grace ensonga bwe tuzikwasaganyiza olunaku olwaleero. Mu bulamu muno ki ky'osinga okwenyumirizaamu? Twadde ku kikyasinga okukunyiiza. Ki ky'osinga okwenyumiriza mu bulamu bw'owangadde mu buno? Nze nange neenyumirizaamu. Ne byenkola byonna binyumira. Nawe otula n'ogamba nze neenyumirwa bulamu bwange. Nnyo. Kuba sijja gamba nti am perfect 100% naye at least obulamu bwe ndimu oba kyendi nkyenyumiririzaamu mwana ttu. Essaawa zino okola mu ki? Essaawa zino nkyasoma ndikola internship awo ku BBS. Bana mbadde nerabiro bagamba tukola ne Grace ono era nze Grace okumumanya manyira ku Masengere si walala telefayina tukolera awo ku makya nze nkeerawo ku makya mbasookawo era ngenda okulaba nga azze ku makya nange mu kusooka nno nasooka nentyamu neŋŋamba ono Grace keyboard anaaginyiga atya eno ey'amapeesa sabula munnange ekyewuunyisa ngenda owulira keyboard nga kaca ng'alinga aba editor abaddala neŋŋaa kiki ku makya bwe mba nkeera okugenda okukola mbasookawo ne bansangawo neŋŋenda nenkola nenkomawo naye nga ye muntu gw'obeera naye awo tanyiiganyiiga simanyi bano abawala ababeera manyi abawala oluusi tebaba na ssente ate baba n'entondo naye nga bambi muwala mulungi ali awo tanyiiganyiiga yakwaniriza era netuuse wano ewaka ngambye ono here nemugamba ono Grace gwolaba tukola naye ku Masengere naŋŋamba kisoboka kitya atukolereyo ku Masengere era emabega kwawo ku station yawo nga bakozi bonna bagamba ne Grace oyo yandisigadde n'akola wano era tusaba nnyo HR Grace oyo asigalire eddala ku Masengere. Grace alina ebintu ebyewuunyisa bingi
ono gwe mulaba amanyi okweditinga emboozi nga gye ndi mukola wano interview n'atula kompyuta n'agigatta n'amanya amaloboozi gadda wano kino ekifaananyi kituula wano kino ekifaananyi kituula wano yoyo Grace ebifaananyi ndowooza bye mbateera ku screen amujja kwambira mpola mpola gwe mulimu gwakwasaganya ennaku zino ku telefayini Grace mu bbanga erijja mu maaso awo weerabawa mu mulimu guno gw'oli mu kusoma ogw'amawulire nerabira ddala wala kansooka empozingi n'opozinga aha nerabira wala ensonga lwaki nti kyendimu nkyagala ate mwatu kinyumira ekyakusoma amawulire nnyo nnyo oba muli mu ssente oba temuli njagabeeramu nze njagabeeramu sirina walala wenda bagamba nti mawulire temuli ssente oba mulimu buli wokola ekintu ng'okyagala ofunamu ne ssente kituufu okitegeera kati kyemanyi wano eno nawe toliwo ku lwereere kituufu ya siriwo ku lwaki maama era gwazituwa era siriiwo era so kategedde maaso eyo agamba atya Jeni bayinzayo nena n'ekirooto ky'okubeerako MOP okimanyi ekyo ddamu gwesaawo olinaku ekirooto ky'okubeera ati MOP njagala kiikirira abaliko obulemu fosha omanyi lwaki bwe tuddako eyo deep in the villages waliyo abambi abalinga nze oba n'osanga n'abali waasa than me babayita bawaasa abali obubi nnyo n'okusinga nze naye nga bambi tebalina ngeri gye tebalina ddoboozi liboogerera nga tebalina like mbeera gye balimu nnungi sigamba nti nabo tebaagala oba kusoma oba kubeera bulungi naye tebalina abakwata ku mukono nze singa si bantu bano abazze bankwata ku mukono zino organizations ez'enjawulo oba abantu bazira kisa bano abankuteko nti Grace nina okusoma ne bampushingako banaye osanga ebirungi byendabye sandi bifunye okitegeera kinnuma nnyo okulaba omwana oba omuntu aliko obulemu ng'ali ku kkubo asabiriza ate nga nabo balinako kye basobola okukola okitegeera abamu baluka abalala batunga abalala bakola batya so nga ate singa bafuna support ne basobola okuyimiriramu ekyo kye basobola okukola nti basobola okuyambibwa oba basobola okubeera mu bulamu obulungi okitegeera naye abasinga munnange oba ne ba MOP baffe bali ku ki simanyi bali ebeebase simanyi era tukiikirira nyinza n'okugamba essaawa zino simumanyi go ge mazima agambye atya simumanyi ekiki njogera amazima nga ntya Katonda tamanyi mubakawo jani mpozi nange simumanyi ndi munama nange simumanyi so ya lwaki kindeetera okwogera bwentyo nti simumanyi biki byakola talina kyakoledde ekitundu kyamu okay bw'aba alina abalala bakoledde yeebale naye nze nga nze simulabye essaawa yonna ogenda mu parliament nnyo era babeereeyo nga bakimanyi nzijja kano kagenda on record tujja kukajjayo ng'ogenze mu bubaka bwa parliament okitegeera ndikajjayo kazanyi nti yaŋŋamba agenda kubeera mu bubaka bwa parliament kiddemu awo njagala bwenkanya njagala nzijja mu parliament njagala beera MP newe n'abasifuse nti nkiikirira abaliko obulemu onaaba mubaka wa kitundu nnyo siyinza kufa nga sirinye mu parliament wangi kyawandiikibwawo agambye atya tekirina akamonde kosoloka waata nakuba nkuwatiremu taata wata kamonde nga batumaliriza kati gwe Grace essaawa yonna wagendagenda mu parliament ogenza olaba nga kino kyokola tekimala osoma amawulire ogende mu parliament kwata akamonde bwe naayongerako ebibiri ojja tufuukira ekizibu mu ggwanga si kizibu naye nja kufuuka wa mugaso nnyo omanyi okugata akamonde kano kalage nga Grace akawaata ekyokubeera munnamawulire ng'olina MOP owulikika nnyo mwe bano bakasiba nte kirabika gwe bannamawulire tebatera kuyamba bantu nga bagenze nga lwaki ate nja kubeera bibiri kiikirira bannamawulire nabaki kazibwe Bashir tukyamunoonya ne gye buli kate tumulabako nja kuba bulungi nzijja ssebo kale Grace nga tumaliriza naye Grace nja muzza mu paati endala kuba tukyalina bingi ebyokunyumya bingi nnyo 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 wakati tulina olugendo lulala ate tugendamu olw'amawulire olwo nayo tuluwayeemuko bwe tunaba tukomyewo Grace nga tumaliriza omuntu ali eyo kimu kyesikubuuzizza obeerawo otya like mu mbeera eya bulijjo
ebyokukozesa okyasoma, you are still a student, tokola obeerawo otya like olina abazira kisaba kubeereramu? Nina ba sponsors bange bampeerera babayita ba Spark Worldwide. Wow. Njagala n'okubeebaza banaye abantu abo bankoledde omulimu ogw'amaanyi. Nze gwolaba sikyagira yadde nti wano ekimbeeza ku muzigo nti nkyasoma oba nti ndi walako newembeera naye abantu abo sikyaddawo nti gundi akonkona mama wange ali so comfortable waali banzimbira amaka. Ewa mama? Yes. Banzimbira amaka amalungi amanene. Mukama wali batuwadde ekisandi batwalayo ne mulabayo. Yes. Tujja kgenda ye ate wano wala. Tujja kgenda ye. Mulabe ne ku mukadde Anzala. Tujja kgenda yatwe ku mboozi yena Oluganda lumanyi. Manya bakadde manya abantu akulu kizibu nnyo kukwata Oluganda aluwulira n'ebimu asobola obyogera. Era ntegereddewo. Eby'omu Luganda. Hey, mujja biwulira. Neza. Omukadde olavuga Ekinyarwanda neza omezite amahoro ni meza. Ekyali awo kati Grace omuntu ali ye yandigambye emboozi ye mukutteko nnyo n'agamba balina kyalina kyasobola okuyamba tukyaniriza oba tu nzaani agaana mwana tto agambye atya ogomukisa bwebanga waliwo alina kyalina kyasobola okuwa n'agamba nze muwadde kino atufunya atya bwe wennyini kooli akubire nze ne divorce wali kyemanyi muntu mwesigwa toli mwesigwa enamba ya sebitwaka office weeri awo wansi awo bw'ogikubako naye ebeera nnyo bagifuula nnyo bize n'enamba yange naye bwe tosobola kugamba namba yo katukozesa eno eya office mukubeko eyo enamba gye mulaba wansi awo kusinkana Grace kumanya waabeera olina kyotumuwa nze wendi jja kumasengere ku office ku telefayina kumasengere ku telefayina noonyaako bunoonya gaa nti noonya divorce awo wonna bamanyi ekizimbe kya muzeeyi wange akwasitoogerangako mu bantu kimugamba kyenjogedde kiyinza osengula amasengere kyenjogedde kinyiiza tekinyiiza wadde n'akatini so naye munoonyeeko Grace waali nsomutuukako 24/7 ne walina kyolina kyolina oso tukubira essimu ne mukunoonyeza ne mukutuusaako si bwe kiri olina akagamba akalala koyagala otufumita yaawo ng'omubaka wa paliamenti ajja mbaka wa paliamenti byenjagala okugamba oba byena njiyogeddeko tebyandibadde bingi naye ate nga bingi tubimalayo kuba tulina paati endala yokubiri nga tujja okukola sooka obawe n'ebitonotono mbagala nnyo yongerako ekirala tokomaawo mwekiririzemu mu buli kimu kye mukola by the way manya nti you can do that and osobola okubeera ow'amaanyi ate osobola okituukiriza ekyo ky'oyagala okubeera. Yes. Oye Grace Chakwa gwe tusinzidde nayo nako olwaliro ne tuwoyamu mu mbeera efaananidde awo ebintu miwulidde bingi byayogeddeko bwali eyo gwegamba nti embeera bwagiya kutuulamu olina emikono ebiri olina amagulu abiri olina buli kimu olaba bulungi naye tosobola nakutuula wansi oli mu kusiringa busireeyizi tosobola nayadde kuwaata ettooke so muganda wange teweetuulako situkatandika kati kiwandikutandisa ekya kitandika olunaku olwaleero nkutegeeza ng'ennaku z'omwezi 24 abantu b'e Dubai nkomawo ne Chosen Becky Little Boss Rachel Namiro awo mu Dubai Lovers Rock awo JICC mukyala Jack Jana kutuusaako Lovers Rock mu Dubai nze official MC ne mwana muwala Sophie Love kubali kusanyuka TV joka ntukutuukako ng'ennaku z'omwezi 24 February mwezi ogujja gwa Kiravu Love so tulinde weteketeke tiketi muzigulenga bukyali leka nsooke nkusomere wano tiketi woyino ozisanga sagala ate olunaku lutuuke mutyana ati divorce tewatugamba ate embeera yali bweti nedda baaba kansooke nkuweereze wano tiketi okay tiketi ziri ku diramu 10 ordinary ne diramu 2 VIP tujja kubeera ku Legends Bar Chelsea Plaza Hotel Satwa otugenda obeera Lovers Rock wali mu Dubai nkutegeeza Rachel Namiro tomusubwa Chosen Becky Little Boss naye agenda beerawo byonna bikuleeteddwa banaffe aba JICC Services
LLC mu mbeera efaananidde awo. Naye nkutegeeza ng'ennaku z'omwezi 28 abantu b'Egypt tujja ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna mbazira tone suna bene endongo y'ebinyanyanyanya mu Egypt nzija suna bene mbazira tone ngenda kuleeta ne Heleni naye tugenda beera mu Egypt esaawa enanyonyi tuva mwene ennyonyi tudda mweno so omukyala Banita Cats wali mu JB Events bakutegeeza nti bakutuusaako mbazira tone ne suna bene mu ndongo y'ebinyanyanyanya mu Misiri wali wetugenda kusinziira mu ddungu awo so kitubakube omuziki ogw'enjawulo okutwalira awamu. Nze Divoshi Matovu olwa Katonda n'ensi yange mbeere bulungi embozi ya Grace jeni ate anyingidde mu mutwe embozi ya Grace bwetu wetambudde tunzise bwetyo tunzike ng'asala ensujju nze mbatadde nange